genda ku unexpert.ug osobola okubeera ng'omanya eddala ebisingawo ku butya bw'oyinza okubeera ng'atoyongera okubeera ng'obategeera nnyo mu nkolaganayo nabo ate ebintu bitambula eddala bulungi nnyo ekyenkaddawa mbwana nga empagi faidi ogamba otya zina mutawana agamba atya Sunabe bagamba ki ab'omuka weewaawo eggulu nabaddeko ne Brazilian waffe n'akutumira owaffe yennyini Brazilian agamba atya Brazilian talina mutawana ali mu kibuga yeeyagala emirimu agikola bulungi nga bwe bwali edda emirimu agikwasaganya n'okusinga w'omusuubirira naye nga bw'omanyira embeera y'e Kampala omukubira n'omugamba boogera oli wanti andi muka muno n'omugamba nti yeka naawe muka tebabeeramu vaayo osobole okulabika nti otambulatambula ate gy'ojja okusanga basajja banno anti banga nti musajja munno musajja gy'agenda gy'asanga basajja banne munnange gwe nasisinka nga nakajye Kampala kati mba mpita ayita lumunengane lwaki nawulira nalinga Masaka nga mpulira ku Bati Valley lwaki sigenda sinoonyaayo nennoonyaayo n'ogendako ku Bati Valley nga wakyabeerayo akandolindoli kati wano kyenjagala ngende abe mukiibi anyingize mu kandolindoli naye nga sebo amawaga ngeri gy'obatuukako nakyo si kyawo kituufu naye musajja neewuunyiza omusajja Patrick Omujuko omusajja mulungi nnyo era bali mulonda bajja kuba balungi omusajja omutima gwe mwerufu omutima gwe mwerufu kituufu nayogeranga ne Patrick nga bambi tamumanyi naye ng'agezaako okulaba nga esimu yange agikwata kimu baba jebale sabo kale bambi naye jebale kiyenza omuvubuka yaze byesinga njagala okunamukana kale kakati sembera jangu oli tuddawa yambadde ntuuze ijja kuyingira kugaba bambi ng'afaayo afaayo azanye paati eyiye wadde nga byatabukira mu maaso awo ebisigadde Mukama Katonda yalimanya ky'anaamuwa kakati mbandyeyo ku Bati Valley eyo noonya obulamu ng'omuntu bw'obunoonya wakayingira ekibuga tolina street n'emu gy'omanyi kituufu nsanga kyali wange yalinga naye akolera eyo ku Buladde Masaka nga yeeyita Serubidde Magatto adaba suna oli otya kwajedi okola ki wano konse mbadde zone wa John Segawa wano andavuga ejanyiza mu kandolindoli naye anzalaye aŋŋambye nti okyali kana kato ogenda kukola ki gwena kana kato ogenda kukola ki wano nsobola okuzanya leka naawe getojja yinda omala okuvumbavumbamu John Segawa alinda omala okuvumbavumbamu abasajja bakulu ogenda kubuzanya nakina neŋŋamba owaye nenzayi nenezinga wengwira ku Bagattonga naye ekyali kintutte kyali kimututte kakati netwegatta netugenda tunyumya nemugatta ennaku yammwe buli omu engeri gye bamuzalayo netudda mu nseko netuseka muza kyali wange nti obeera wana kansi nange embeera wano katwe nakyali wange sebunyanzuza nange nseeno emboozi nevaawo naye nasanyuse nnyo nga gundi nga ndabye Serubidde ensibu yatugoyanga nga ali Bulaya yagenze kusuubula byamaguzi Serubidde Magatto lyali avuuka nga lizanya nnyo kalakita y'abatamiivu ku Buladde nga ligenzewo Bulaya kusuubula likomewo obulamu bwalitereerera naye olabye Mukama Katonda bw'ateerabira nsi bw'atyo Mukama Katonda bw'abeera naye nga nekyaliwo era yamukwatako basinkana nga bwe twasisinkana ng'ate basomako bonna nambuza okola kiraba nti andi mu bintu byakundi ebyo tuusa bintu by'amasanyalaze banyumizaamu bafuusa ab'omukwano bamuno naye batambulatambulamu lumu baba banyumyange nina ebintu byange nabirese manyi biramu kibifu kono nti tugende tubikebere nze manyi okukanika tugende tubikebere manyi okukanika loodi yakanika ebintu by'omusajja olunaku lulamba byonna nebiwona n'atandika omukwasaganya abala oli mukwano gwange omulala naye alina genda ati kitegeeza bamutwalanga supasita e China wali ogenda okukebera tebasuubula bebateekebejjeza ebyabano abeeno mu Uganda wano nga byakebera ono byamutwala oli w'amaanyi muyayibwe kale bujja simanyi waliwo ne mukwano gwange omulala mu dduuka ligenda alinawo ebyalema n'agenda n'abitereza kati omukwano ne gugenda guvaawo n'abasajja abo n'akulaakulanira omusajja w'amaanyi sona Mukama Katonda alina bwagera musajja w'amaanyi kati alina bwagera ebintu bye tobirabanga
tusisinkana netunyumya ebiseera ebere tuseka emboozi negwa amakerenda ng'olaba kati netunyumya birala nnyo katonda ono obulamu buno kama katonda butuwanga bwe yabuteekateeka wabula tabutuwanga bwe tubwagala abutuwanga nga bwe yabuteekateeka wabula tabutuwanga bwe asobola n'okuwa ekisinga ku kyolowooza kyobadde osuubira n'akuwaamu ekirala oze nabadde naye ng'ali kulu talina mutawaana nga bw'abeera kivuga mwali akyatinga ne basajja b'empolampola naye obulamu bujja kusigala nga butambulira ddala bulungi nnyo suna ben nga bwina ogenda mu maaso n'okubeera nga butambula mwebale kubanga muli ku 10.5/8/8 mikwano gyaffe abali mu bitundu eby'enjawulo banaye tubaagala nnyo ne tubebaza ogenda mu maaso n'okubeera nga mutuwuliriza agamba ky'omukulu gwe bayita Nkonge Emma webale kubeera nga oli ku Bukedde Farm ngambye nti oli ku Kobirwe Kasubyawo Kiria agamba ky'omukulu gwe bayita Semwanga Musa webale kubeera nga oli ku Bukedde Farm Mbutkizi agamba ky'omukulu gwe bayita Medi Nsubuga muganda nga owa Safe Border awo Kasubi Stage webale kubeera nga oli ku Bukedde Farm ate kwoteka Katerega Alafat ombulako nnyo muganda wange naye kansubire nti embeera tewali nteekateeka eyinza giremesa agamba ky'omukulu gwe bayita muganda wange Javi Jonathan webale kubeera nga naye oli ku Bukedde Farm Mbutkizi esayidi eyo ffe tuli wano tugezaako kuleka notupalapalanya mpolampola agamba ki omukulu gwe bayita Faizo Mobuto ebamunaanika webale kubeera nga koli mpolampola agamba ki omukulu gwe bayita muganda wange Engineer Sessanga webale kubeera nga naye kwoli mpolampola Sande Cheusi kikulengete ate kwoteka Ramadhani Mubuto Saidi Zawali muganda wange ebamunaanika naye webale kubeera nga oli ku Bukedde Farm Mbutkizi ono agambye Faridi nze Faizo Mubuto ebamunaanika muganda wange bano kwebali agambye nti baby Summa anaga nti Mama Stera Seki agambye nti Engineer Sessanga tweyanzege agamba ki muganda yange gwe bayita Martini mukulu gwe bayita Martini Agaba bale kubeera nga koli mpolampola ongambye nti teacher Agaba Martini from King Mark's Junior School ya Kitala muganda wange Kanyanya bale kubeera nga joli mpolampola agamba ki omukulu gwe bayita Jude Ozil bale kubeera nga joli Ibrahim Haluna bale naye kubeera nga joli nti oli mu kidda embeera malidadi sana agamba ki Jackson Mawanda ate kwoteeka Fausta muganda Nkangume bale kubeera nga naye koli mpolampola esayidi eyo katutandike n'olupapula lwa Bukedde olwagenze dda maaso n'okubeera nga lufuluma Bukedde olunaku nno olwaleero agula ennusu 10 genda maaso n'okubeera nga omunoonya omwekwate ate omanye olabe enteekateeka nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula esayidi awo bwe tuvaakaawo ne tugendako mu nteekateeka zino ezitambula agamba ki omukulu gwe bayita Mathias Nkwini webale kubeera nti nno gy'oli obadde ombuzeeko nnyo bagambye nti KCC eyongedde okunnyika poliisi agiga nti olunaku lw'eggulo kilaabu ya KCC yakubye poliisi eggolo yabaddemu ku bwerere era nga omupiira guno gwalese kilaabu ya poliisi ng'eri mbasalwako kifo kya 10 abaana balina obubonero 20 muganda wange mu balina obubonero 22 era nga basibaganya ne ttiimu eno gye bayita ey'abakulu bano abatoolo nabo balina obubonero 22 bwe batyo bakwanaganya enteekateeka nga bwe zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula esayidi eyo ffe katubalinde tujja kubeera nga tumanya embeera ate n'agenda mu maaso n'okubeera ng'etambula gamba ki Aluna Walakira bwe bale kubeera nga koli mpolampola ate kwoteka Kim Rex Loaded bwe bale kubeera nga koli mpolampola sayidi eyo embeera malidadi sana giragirako wano ne tugenda maaso n'okumanya embeera nga bwetambula nti Bayani esirisiza kilaabu ya Chelsea ne bagamba nti Lampard ayiya Pulani ekuba goolonya weekwate Bukedde olabe Lampard bwayiya agagambye nti muganda yange Arsenal yesize form okuyita ku Olympics Bukedde yabiwandiise si byange bagambye nti Shosha akedde akatale bakuleetedde wano nga bwakakedde bagambye nti Barcelona muganda yange tuyina eddaga lyayo abakulu bano agatuuso bwalambisa embeera natetenkanya enteekateeka nga bwe zitambudde minisita Janati muganda nge tokkiriza mululu gwa Dr. Lukale weekwate Bukedde olabe enteekateeka ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula Katerega yabiwandiise si byange bagambye nti Mbalala eyagala kwesasuza esivira Bukedde yabireese wano
nga bigenda maaso n'okuba nga bitambula. Olunaku lw'eggulo obululu bw'empaka ze bayita eza Stanbic Uganda Cup bwakwatiddwa era nga twagenze okumaliza nga kilabu y'abasajja bano abakyetume akalulu kabasudde ku Maroons biragujja kubeera Jinja, kilabu ya Kiboga Yanga akalulu kabasudde ku Proline Gulimbale, kilabu ya Kataka Muganda kabasudde ku Free Stars Gulimbale, kilabu ya Dev akalulu kabasudde Kampala State Council Aguli Masindi, kilabu ya Tolo akalulu kabasudde ku Kitala Guli Fort Potro, kilabu ya URA akalulu kabasudde ku Wakiso Giant Aguli Ndeje, kilabu ya Sports Club Villa akalulu kabasudde ku Mbarara City Aguli Nambole, Light SS akalulu kabasudde ku UPDF. Omupiira guli saidi za wali Esoroti batyo bagenda okenda maaso n'okubeera nga bambalagana atumanye enteekateeka ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula esaidi eyo. Bakugambye nti muganda wange mufune abavujjirizi bakulaakulanye ebisaawe. Ye Obuwa bw'atyo bwagenze maaso n'okulabika nti nno ategeeza abasaidizi eri Ejinja ng'alambula ebisaawe bigenda maaso n'okulabika nti nno bizannyibwamu omupiira. Bakugambye nti Corporate League ne bakuleeta wano ezabadde zigenze maaso n'okubeera nga zizannyibwa. Bakugambye nti Kampala State Council ne Vipers tuganda ngezeetwala mu league ekwate bukedde olabe. Kilabu ya Police FC yadde bala 0 ate nga Kampala State Council bala eggoolo emu. Abulu yabadde bala eggoolo 0 ate nga kilabu ya Mbarara City bala eggoolo emu ate nga kilabu ya Vipers era yagwangudde eggoolo zabadde 5 ku bwerere era nga jjukira nti Vipers abasajja omwadde Brian Nkubi yalondeddwa ng'asinze okukyanga akapiira yateebye eggoolo. Mwadde omuvubuka gwe bayita Ndugwa Kalim yateebye, Pomucholezi yateebye, Milton Kalisa n'agenda maaso n'okubeera ng'ateeba era ng'omupiira gwagenze okukomekerezebwa ng'omukulu gwe bayita Pomucholezi avuddeyo n'ategeeza madamu we n'amugamba nti would you marry me? Omukyala n'agamba nti nange siyinza kukigaana. Kiba kitegeeza nti bw'ogenda mu lulimi luno olwaba WhatsApp ya proposingidde ku kisaawe endulu netta abantu. Pomucholezi katukwagalize muganda nga obufumbo bulungi Mukama Katonda akuteeremu baraka. Agamba kyo omukulu gwe bayita bya Mukama Ronald webale kubeera ng'oli ku Bukedde Farmer embutikizi ng'obutikiddwa betuvaako ne tugendako wali ebweru w'eggwanga. Y'abasajja bano aba Olympic Lyon bakubye kilabu ya Juventus ekiro ekikeeseza olunaku luno olwaleero eggoolo ebaddemu okubeerera nga Lucas mu ddakiika 31 yalengedde akatimba Ronaldo obweddaala babirabe. Kilabu ya Real Madrid n'abadde ne Bogere Moses Brazilian olunaku lw'eggulo ng'agamba nti tayagala kilabu ya Man City kuteeba ku Madrid. Omanyi musajja wa Madrid yagenda maaso n'okubeera nga awagira ne bugamba nti Man City toyinza kuwona na bw'okola otya n'amugamba nti okusinziira ku nteekateeka eziriwo abasajja Basajja Ramos bajja kukyamuukirira bagende bafune akataala owulire enteekateeka nga bw'etambula. Ne mugamba nti obuzibu bwa Man City obuli wokka mu kisenge naye bisigadde byonna bali perfect era Man City nga omanye ekisenge kyabwe kyabadde muganda wange yegeyege mu ddakiika 6 omuvubuka gwe bayita Isco yalengedde akatimba wabula mu ddakiika 78 Gabriel Jesus n'abakuba ne mu ddakiika 83 omuvubuka gwe bayita muganda Kevin De Bruyne n'abakuba ate mu ddakiika 86 omusajja gwe bayita muganda wange Sergio Ramos ne bamuwa red card. Ekitegeeza nti abantu 7,115 yabaddewo nga kilabu ya Madrid ekubwa kati nno bajja kuddiŋŋana mu wiiki ng'emu tulabe tumanye enteekateeka nga bwe zitambula. Kilabu ya Rangers yagwanguddemu ku bwerere mu ggwanga erya Scotland. Batugenda mu ggwanga erya Bungereza liigi ey'okubiri. Kilabu ya Stoke City wagenze 0-0 ne kilabu ya Blackburn Rovers. Kilabu ya Fulham yakubye Swansea eggoolo yabaddemu ku bwerere ate nga kilabu ya Hull City yagwangudde muganda yawanguddwa yakubiddwa kilabu ya Barnsley eggoolo yabaddemu ku bwerere. Kilabu ya Leeds United yakubye Middlesbrough ku bwerere. Kilabu ya Millwall wagenze 0-0 ne Birmingham City ate nga kilabu ya Sheffield Wednesday yagwanguddemu ku bwerere kuba Charlton Athletic Wigan yakubye Leading eggoolo zabadde 3 ku bwerere. Embeera negenda mu maaso n'okubeera nga egayagaya okusinziira ku nteekateeka n'embeera ezatambudde sayidi awo naye ng'olunaku nno olwaleero ajjukira nti ekikopo kino kye bayita ekya Europa genda mu maaso n'okubeera nga kiddamu okutojjera era nga nja kujja ku ssaawa zijja kubeera ssaawa 2 ezeeko okulabika nti nno nkutemera enteekateeka n'ensonga ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula mu nsonga eno eya Europa. Ate omanye olabe embeera ate abaana agenda mu maaso n'okubeera nno bagitambuza mpola mpola nakyo abasajja kye beetaaga okugenda mu maaso n'okubeera nga bayitawo byonna tugenda kubeera nga tubikwasaganya ku ssaawa 2 tumanye enteekateeka ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula. Amawulire gavuddeyo ne galaga nti kilabu ya Tottenham Hotspur manager waabwe agwe bayita muganda wange
ago bayita Jose Mourinho avuddeyo n'ategeeza abasajja ba klabu ya Manchester United n'abaga nti akasajja kabayita ka Emily ka midfield okuva mu klabu ya Leipzig okuva mu ggwanga erya Sweden myaka 28 ako temwina gye mukatwala agenda kubeera nga kafiirako akatwale naye ng'ate avuddeyo n'ategeeza Jan Vertonghen nti waddembe okulabika nti yasayininga endagaano empya ku myaka 32 bamaze okulabika nti Omuganda nge bagikkaanyaako ate nga klabu y'abakulu bano aba Real Madrid balemedde ku Mohamed Salah era obukadde nga 15 obwa euro obukadde 26 obwa pound bwebagala okulabika nno bamuteekamu era nga baga nti yagenda okudda mu bigere bya Gareth Bale asobole okuba nti no abakubira eddiba mpola mpola. Klabu ya Man U bateekateeka kutunda omuvuka gwe bayita Muganda nge Jesse Lingard omuvuka gwe bayita Preila bavaire nga bafuna omusimbi owaguza akasajja ke bayita Jack Muganda nge Grealish okusinziira ku nteekateeka ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula batunda owa 24 ne baleeta owa 24 awo Man U ndowooza eba balansinze. Sajja ba klabu ya Arsenal bagambye Aubameyang nti endagaano empya weeri emitwalo 20 gy'ogenda okuliita nagyo osobola okulabika nti Omuganda ng'ogizaayo Gabon weeyagale nga bano ba Mohamed Salah bagenda wali mu ggwanga erya Egypt ne beeyagala mpola mpola. Omusajja gwe bayita Roberto Firmino klabu y'abasajja bano bayita muganda wange Bayern balemeddeko bagamba nti jangu okuba eddiba tolaba Coutinho bwe yeeyagala. Basajja ba Liverpool baali bamuzaala waawo nga bamujerega Liverpool ne baga nti waba Firmino bagenda kubanga bateekawo ttiimu wana oba agende Liverpool kate kyeguya abasajja bafuuse bakambwe nnyo muganda kubanga ekikopo bakimala dda okusinziira ku nteekateeka nga bwe zitambula. Agamba ki mukwano gwange omuwagizi wa klabu y'abasajja bano aba Sports Club Villa omukyala Salonga agenda maaso n'okubeera nga ayambala Gomez bandabire bonna bali esaidi zaawo obage nti embeera malidadi sana. Agamba kikaberenge Karere bwe bali kubeera ng'oli ku Bukedde Farm embutikize ate kwoteeka omukulu gwe bayita muganda wange Henry Sengabi Henry saidi zaawo ali ebuziga bwe bali naye kubeera ng'oli ku Bukedde Farm embutikize. Agamba ki Kim Williams bwe bali kubanga gy'oli ate kwoteeka Eddie Emasaka n'omukulu gwe bayita Juma Italia obadde ombuzeeko nnyo Juma Italia naye kansubirye nti embeera malidadi sana. Kankulekere Suna Beno nagira akongerayo mpolampola ne Kayibanda eno program gye bayita ya Bukedde butya temuva ku Bukedde Farm eno gye bayita embutikize.